okujjako akawuwo. Kyovula bambadde nnyo kirayizinga wano because I'm professional. Olunaku lw'eggulo bannamateeka ba Kyagulanyi nga bakulembeddwamu Medadi Lubega Sseggona basabye kkooti ensukkulumu okubawaayo akaseera okusobola okuzza obujja ebiwandiiko byabwe okusobola okutuukagana n'omutindo gwa bannamateeka bonna mu ggwanga. Law Council tennaba ku approvinga kutuwa certificates zaffe n'olwekyo tukyayita mu process eyo era ffe tukiraisingidde kubanga tukimanyi mu mateeka bwe kirina okuba. Kyaddaaki bano bakkiriziddwa okuggyayo omusango guno mu kkooti oluvannyuma lwa bannamateeka bano okutuukiriza obukwakkulizo obwassibwawo okulaba nga omusango guggyibwayo. His decision to withdraw the petition has been influenced by the grounds foregoing, that is 1 to 5, and that it is not motivated by any corrupt bargain or consideration from the respondents or any other person. This he restates in his affidavit. Wabula wano Ssaabalamuzi wasinzidde n'alabula bano ku ebyo Kyagulanyi bye yayogera okutwala omusango mu kkooti y'abantu. You can abuse the Chief Justice, you can abuse the justices of the Supreme Court or the entire judiciary. But when you come before us and you're on the side of the law, we will protect you, the insult you've heaped on us notwithstanding. My Lord, that gives me comfort that actually you're not aware of those insults because they do not exist. Ssaabalamuzi Alifonse Owinyiddolo era asuubiza nga bw'agenda okuyita enjuyi zombiriri awamu ne bannamawulire okumaliriza ensonga z'engassi. We will lead some discussions on our respective responsibilities. We as the judiciary, officials of the court like Learned Counsel, then members of the media, who have the responsibility to let the people know correct factual information on what is really happening in court. So that's the only way we can do justice in all the matters. Oluvannyuma lwa kkooti y'essaabawoleza wa gavumenti William Byaruhanga alina by'ategeezezza bannamawulire. Yasabye nti omusango baguggyeyo. Kooti n'ekkiriza. So there is no case. Ekyo kidako kulondebwa kwa candidate yalondebwa. Ekyo kidako kati. Candidate Yoweri Museveni. And he is the president. He just continues because the case has been withdrawn, so there is no challenge. Ku kyengassi erina okuweebwa Sseggona akyogeddeko bw'ati. Akakiiko k'ebyokulonda kalina ssente ze kasaasaanyizza ezitali ku balooya. Tugambe Mwami Tashabye abadde ajja mu kkooti. Abadde avuga amafuta. Ago nenzikiriza nga looya nti nja kugamba client wange agasasula azze mu kkooti emirundi emeka 3 okuva ku Electoral Commission okutuuka wano amafuta ga ssente meka. Mitwale ebiri avuga mmotoka kyeyo. Matia Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tewali plan ndala okujjako eyo okujjako Mwami Museveni. So okulaba nti ate Ssaabalamuzi ate yatubuuza plan B atubuuza ebibuuzo bennyini ebibuuzibwa bannaffe nga bali mu batulugunya.